alien skin ekikulu ekinene ennyo ayinza okuba alina emyaka 25 ekinene ennyo bwe mbeera nga ndi wrong ayinza okuba alina 26 kambaddiremu alien skin ekinene ennyo ayinza okuba alina emyaka 25 bw'aba ogenze wala nnyo alina 26 kiswaza kyennyamiza omusajja ow'emyaka 30 n'okwambuka waggulu okudda ku mwana ow'emyaka 25 omulwanyisa omusuule ku ttaka oba okola ku TV direct media oba oli ku social media oba oli mu ofiisi yonna kibeera kya bugwagwa nnyo omwana ow'emyaka 25 okumulwanyisa nga gw'osussa emyaka 30 oli ajja kugamba Eddie nga gwe walwanyisa nnyo bad boys manyi John Black wayogera ku ki n'otuuka n'okumubanningisa ogenda US kituufu naye mbagambye nti omuntu baweze emyaka 40 ayo yeekuba mu ttooki era omwana ono John Black ndaba nakozesa obusungu bwali bunene ate nga bwali bwakisiru oba yayinza okuba yanvuma kituufu yanvuma naye yanvumisa myaka kati wenkitegeera nti yanvuma lwa myaka kyokka ate nze eyali alina okumulambika ne mu punishing se omukono gwa kyuma oyinza n'okwewunya nga kyekyamusuula musajja wattu kati kiswaza era nsaba gwe naawe kireme kutuukako ekintu kyendowooza kati ku mwana oyo nti olina emyaka 40 olwanyisa omwana alina emyaka 25 weebuuzeemu nga tonnalwanyisa alien skin emyaka 25 gy'alina igwe bwagirina wali okola ki oyinza okuba ku myaka 25 alien skin gy'alina kati wali osala nsawo naye ye superstar alina gurupu z'abantu abamulabirako naye gwe ku myaka alien skin gy'alina gwe bwe wali ogirina wali mukomera wali weetikka migugu wali oweereza mmere mu woteeri wali okuba bulooka wali oli ku luguudo nga weetunda naye nga ye alien skin ku myaka 25 akulaga ayina abantu abamulabirako kitegeeza fe abantu abakuze mu myaka kirungi okwogera ekintu nga kigattako ku mwana dwanyisa bakulu banno nze kati bwe ndaba Penge bwe ndaba Emusiriki Edimizaya Bayiburake Mukasa ng'atwalaganya abasajja nga Basemakula Bajofule Lutaaya abantu abali mu myaka 4 plus awo nkuba mu ngalo ngamba ali mu kiraasi ye naye kati omuntu nina emyaka 4 ngenda kuweza na mugumu nwanisa abasajja nga Bakingisa mbeera mugwagwa
So nsaba penge toddamu kulwanyisa mwana ono. Mukama Katonda ye yamuleeta mwana muto, muleke yeeyiye. Oba atunze bbi, oba asibye mayinja, oba atunze mazzi, kasita banga abantu bagaagadde, muleke yeeyiye. Kubanga gwe gaakulema okugatunda ye nga bw'agatunda ku myaka 25. Bwe mpuliriza oluyimba lwa penge lwe yayimba ku myaka 25-26, n'olaba n'ennyimba omwana ono zaayimbye ku myaka 25-26, ye n'atuuka n'okubeera nga agagga katukuyita kugaggawala, agaggawaddemu, avudde ku A n'atuukako ku B. Oyo abeera wanjawulo. Penge lwanyisa ffe bakulu banno. Bano abaana abato tubaleke. Iburake Mukasa lwanyisa ffe bakulu banno. Abaana abato tubaleke. Ekyo nkibabuulira amazima. Omuntu bw'atuuka mu myaka 40 aba anoonya kaki kentadde mu nsawo. Tetukyanoonya mannya, erinnya balikola ku myaka 25, 18 ku 25, alien skin gy'alina. Era y'ensonga lwaki olaba nti omwana omuto fresh kid yakola erinnya nga mwana muto. Essaawa zino champion good of Uganda yonna emumanyi. Kye bayita emikisa ba Chosen Becky, ba Fiki Famaika, ba John Black. Ekyo kye bayita emikisa. Kubanga nze nga sinnaba kati kulwanyisa alien skin neebuuzaamu. Ku myaka 25 nali nkola ki? Nti nali nkola ku radio. Nebe nali nkola ku radio, nali nyingiza sente alien skin zayingiza nti nedda. Nali nina erinnya alien lyalina nti nedda. Omwana we mugezi okunsinga. Kitegeeza kati teekawo emyaka 10. Alien ajja kubeera alina emyaka 35. Wanaaweereza emyaka gye nnina alien skin ajja kuba alina akeedi, nze sigirina. Essaawa zino nze sisobola kwegeraageranya ku muyimbi gundi nti edimizaya gundi musinga. Nedda, negeraageranya ku ba myaka gyange. Era nze bemba negeraageranya ntunuulira Baaluuna Mubiru, ntunuulira ba Ssemakula, ba Bobi Wine, ba Eddie Yawe. Mbabuulira amazima. Kuba ne bw'onoobeera nti nekoze otya n'oteeka ku Facebook obeera n'abantu 10, omutima gwo gumanyi nti mu butuufu nkuze. Omutima gwo gumanyi nti mu butuufu abantu bamanyi ndi wakabi naye ndi kiwulenge. Bwe nnali nga 2013 bwe nali mbeera nzekka mu nnyumba wane Sweden nga naakajja, nagendanga nengula pizza nendyako ekibayi ekira nenteeka mu firiji nenkirya enkya enkeera.
naye ng'omwezi bwe guggwaako nga sirina ssente n'ekikumi mu nju nga ndya bubi sirina kyabugagga kyonna kyenina kyendagawo naye nga ne ssente sirina. Bwe nawasa n'enzaala neneeteekako obuvunaanyizibwa obw'okuyamba ku bannange, baganda bange, bakyali bange nti gundi alina ekizibu mbalabye ku YouTube nongamba kamusindikireyo 10. Omwezi kati guggwako nga ninamu akasente mu nsawo. Bwe ntunuulira embeera gye nalimu nga ndi nzekka nakati gye ndimu gisinga emirundi mutwalo. Duli natunuuliranga amamotoka g'abantu nga ngeegomba nga mbeera wano Bulaaya omotoka emanyi okuyitako ng'olinda bbaasi nogamba omuyaaye ayina eggadi naye kati nze mbayitako ne batunuula nabo ne bagamba kaddugala nga ayina eggadi naye ng'ate expenditure njirina Duli nali sigirina. Duli nali mpangisa ennyumba wano Sweden eya 14,000 byonna nno nga kwebiri nga ku 15,000 kwe kuli amasannyalaze, kwe kuli amazzi, kwe kuli ne TV ne renti 14,000 ng'omwezi guggwako ne4,500 ezisasula nga tozirina n'opalappalanya. Kati essaawa zino nsula mu nnyumba ya mutwalo gumu ku myezi. Omwezi guggwako nga nezinaasasula omwezi ogujja kweziri ku akawunti ng'omusala gw'okolera tebanna banakulooza kuteeka ku akawunti naye ng'oledi osobola osasula emyezi 4 mu maaso. Lwaki? Kuba kati nayingiramu kiri nti nakula abaana bano kati mbadde mulaba Jade nyaze nti ayagala genda kuvuga Sparksec. Anaagivuga atya nga tokoze? Olaba oleeta omutima omwana wo n'omuteekamu omutima gw'ekibbi. Alaba abaana ba neighbor balina obugaali obwo bw'amasannyalaze guwo nadda mu ddirisa n'abatunuulira nga beeyagala bavuga olwo tebeeyazika nti oba ngende wa neighbor mpa mu kagaali kamu batabani omwana wange avugemu nawe olina kukola kamugulira. Era kati wuyo muwulidde bwamaze okuvuga angambye nti nkomyewo ngenze okupaakinga ne mugamba genda opaakinge. Kati naye amanyi kake tajja kafuna nga tokoze. Amaanyi ge tumalira ku social media imwe ba bloggers abana tudividingemu ahafu tugiteekeko ku side eri. Mbabuulira teri kintu kinyuma. Kati eggulo twabadde tuli ku beach twatuuse ne tupaakinga tututte emmere yaffe tupaakinze tumaze okulya tubaana emmotoka yonna twakomye bagifudde kasasiro yaabwe oba kitegeera. Leero sifunye kugitwala kujooza enkya bagenda jooza yaabwe. Era omwana akula amanyi bwe mumaliriza oba bwe mumala shopping emmotoka ne bezibeera 10 nga zipaakinze ku mall eyabwe eyiyagimanyi era addukirawo naggulawo buutu oba nayimira ku motoka onyiga ekisumuluzo aggulewo oba nagamba mpa ekisumuluzo era omusanga ali ku mmotoka ye, mmotoka ya maama, mmotoka ya taata ye mmotoka yaabwe. Omwana tajja kudduka ku social media nti taata alina abagoberezi bangi. Tumaze okugula ebintu tudduke tugulewo peegi ya taata tutuule mu peegi
ebintu byetwala ewaka. Taata alina abagoberezi bangi. Twagala genda ku beach, twagala genda mu holiday, tugende tugulewo peji ya taata, tufune tiketi z'ennyonyi. Abamu tulina bazadde baffe abalina ku mukisa. Nze mama wange gyali, mama waakubya akasimu ayagala okulya kanyama. Togenda genda ogulewo nti nonzigulewo agataliiko sino. Mama wange alabe peegi akanyama katule mu ntebe mu sepiki. Ku myaka n'otandika okulowooza ebintu bingi nogabe. Mama wange kacyanga nzaala nali muwadde ki? Kilala Patra agambye nti social media is a source of income. Sebo Kilala Patra togenda kunsomesa social media. Nze social media ngifunyemu ssente, teri muntu yali azifunyeeko kuba nababeera ku intaneti. Okuddako lumbiye gwe baasondera nete yali azifunyeeko ssente zenfunye mu social media. Nkimanyi bulungi is a source of income. Teri yali azifunyeeko. Ekyo nkikubuulira kuba nze nali nfunyeeko ne miliyoni 2 omulundi gumu nabazinteerako ne bazimpa mu ngalo olwa social media. Miliyoni 2 katoyinza kunnyumiza nti no social media is a source of income. Nkimanyi emirundi mutwalo. Neka nkubuulire social media is a source of income to who? Kyekyo kibuuzo kyolina okusooka okwebuuza, to who? Social media is a source of income to youth between 18 the latest to 40. Kati abaana ssente zibafuna ku TikTok teriyo muntu azifuna ku internet, ku Facebook, kufa abakuze. Abaana beeyambula ne bazina ebinyuma ne bafuna kulango. Ife abakuze tuyinza kweyambula kulaga nkanyanya mu bantu. Kitegeeza bw'obeera nga wali otwala social media nga source of income olwo business etandise okuva mu ngalo olw'okuba okuze. Duli yali source of income ng'okyasobola okujja kuno n'owemula n'okola ebyaki n'ofuna ba viewership. Kati bw'ojja ku social media obuulirira bubuulirizi, abaagala obbabuulirira be batono. Tegeeza income egenda ekendeera. So Kilala Patra, social media is a source of income to people between 18 to 40. If abasusse emyaka 40 olina okubeera ng'oli mugezi nnyo. Olina okubeera ng'oli mugezi nnyo social media okugifunamu. Kuba ekisooka Kilala Patra, social media etwala time. Emyaka gye tulina tetukyalina time ebeera ku social media nnyo. Etwala time. Etwala time. Social media ng'onoogifunako oteekwa okubeera ng'oli 60% you invest in social media. Kyentegeeza mu time. You need to be extra active. Nga lunaku oteekwa okukola zi live, lunaku oteekwa okukola zi post, lunaku ate ogenda okulaba omwezi okuggwako akasente k'ofunye nga tekasobola kusasulira nju. No concentrating ku mulimu. Kati n'ekirala tosobola kungamba munno nze ndi influencer ku social media n'okola zi invitation oyita abantu bo bajje Netherlands, bajje Sweden, bagende UK, bajje Denmark,
olina kubeera ng'okola omulimu oguli permanent olyoka osobola okukola invitation oyite baganda famire yo gisitule tewaliwo gwe bajja kuwa visa ku lw'okuba oli muganda wa edimizaya influencer ku internet tebiriyo kati omuntu alina emyaka gye tulimu ebyo abirowooza saagala olowooza nti kati edimizaya okulwana okulaba nga nnyingi z'abantu lulina lisibirowooza nze neereeta nzekka buli muntu anfe ku lulwe naye kati essaawa zino natandika okufuna ekirowoozo kyanzigira nti nina okufuba okulaba nti at least nsabira abantu ba famire yange mbayingize oba bamumma bamumme naye nga mugezizzaako naye lunali nga bamumme bamanyi buli mbwa n'olunaku lwayo emyaka gye tulimu so alien skin show yabadde success ayimbidde omwaka gumu bamuguza agende eyukayimbe nga bamusasulidde tiketi bamugulidde woteeri ate bamusasudde oyo omwana abeera success yes eyo success abantu abagamba nti essuso ya alien skin ya flopinze mulimba abamu mubyogera bino tofulumangako nsi gy'obeeramu nze mbalabe bakulikisayizinga ku tv ng'ayogera tatuukangako bungereza tatuukangako mushengeeri naye abadde abirabira ku intaneti kati nze mbadde bungereza emirundi kyesimanyi ekifo kye babaddemu nkimanyi nakakibeeramu emirundi ena sho nzirabye era nzimanyi sho ekyasinza okukola sente ebungereza bagiyita Maddox Peter Sematimba tiketi za Maddox sho yali yaleero zaggwawo ggulu nga ne bw'obeera ofaanana ota tebakyakuguza tiketi nga teziriyo nga hole etuse capacity atomanyi abazungu bagamba holo ya 1500 be banyigiza bateekamu 1600 Maddox yagikuba n'ebimba era yesho ekyasoose okumenya likodi ebungereza sho eyokubiri yali yaleba Namakula ne David Lutalo Richmond yali agitegese naye yakola kyekimu naye ye tiketi zaggwerawo ku lunaku olwo ku sho sho yabadde ya alien skin tonyumya sho z'abakamiliyoni tonyumya nti ate baleeta gundi ate baleeta Bobi Wine nedda yabadde sho ya alien skin it sold out in fact bwetubeera nga tugenze in stat oba statistics entuufu alien skin yakyasoose okukola sho esinga okubeera eri successful ebungereza bwetugenda mu statistics entuufu kubanga Maddox ayimbidde emyaka 20 n'omusobyo David Lutalo ayimbidde emyaka 15 Kamiliyoni ayimbidde emyaka emeka Afirika ayimbidde emyaka 4 alien skin ayimbidde omwaka gumu noba ng'osobola okugeraageranya soyi naye banamba 3 in actual sense yeba esinze kati abawogerera alien skin sooka otulage ku visa yo ng'oyingira bungereza
tuleke tumanye kyoyogerako okimanyi. Bw'oba tutuukangako Bungereza tuwaanire tso simanyi baziyita batya Kavumba Recreation Center, CBS egabudde, simanyi ekivulu, simanyi enkuuka, simanyi bwe bityo. Naye kya buswavu omusajja w'emyaka 4, omukazi w'emyaka 4, omukazi w'emyaka 35, omusajja w'emyaka 35 okukwata omwana gwe bayita w'emyaka 25 omulwanyise. Ne Katonda ayinza okujjako n'akakisa k'obadde olina n'agamba nti kino ekisajja kirina ettima oba kino ekikazi kirina ettima. Oluusi agambye nti tewali muyimbi yajjuza venue. Nza kugambye njimanyi. Kamiliyoni yagendayokko, waliwo Kamiliyoni yagenda n'afuna abantu 7. Eddie Yawed yagendayo n'afuna abantu 12. Simanyi Bungereza mugiyita mmere. So, the show sold out. Tuve mu bisitole by'abantu abaagala okubalaba nti nabo boogedde ku alien. Let us not give them time. That's